Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli ali gy'oli wenna tukwebaza okubanga okyali ku support Islam in Uganda era nga tukyaleeta biyitirivu biidhnillah ebibeera nga bikunywereza ku busilamu bwo. Kale naffe aba support Islam in Uganda twagala obeere ku urwatul uthqa na mpozi olunaku olwaleero era tuli wamu ne Sheikh bamuyita Senteza Bashir era nga muyizi mu Azhari University. Mpozi owekitiibwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Sasa okula sebo owekitiibwa. Nange basanga sebo. Webale nnyo okuba nti buli wetukukyaza sebo owekitiibwa tubeera na kweganya. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti mwongedde okubeera nti muweereza obusilamu bwammwe. Jazakumullahu khairan. Amin. Allahumma amin. Mpozi owekitiibwa. Kakati olunaku olwaleero ekibuzo kyaffe kikwatagana. Kugamba bulungi ki obuli mu kubeera nti tusoma Qur'an yeera kiki ekiyinza okutuleetera okuba nti twagala nnyo okuba nti tusoma Qur'an? Obulungi bungi bwe tulina mu Qur'an. Naye okusingira ddala mbadde njagala kwogera ku ngakyo ekyengera ekyo ekya Qur'an. Ekyengera ekya Qur'an. Ekyengera ekyo ekya Qur'an. Kugamba twagala okuba nti oba abantu bandyagadde okutegeera Qur'ani kyengera kiri waffe ki? Kugamba nga bw'ogamba nti nno oyinza okujja n'ogamba nti mutuufu ekyengera ky'okuba n'ettaka nga lirimu gold. Obeera oyina ekintu ky'osobola okutunda abantu bo ne babeera bulungi, si bwe kiri? Kati Qur'ani kyo kyengera ki? Ekyengera kya Qur'ani ekyo kiri kitya? Okusookera ddala hadithi era ereetera Imam ayitibwa Bayhaqi nga tegeeza qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama abshiru fa inna hadha alquran طرفه في يد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. أقام النبي انتم فإن هذا القرآن طرفه في يد الله. قرآن ينو يشنجرا الله تشابه وديش مبامسانيو كانشو ewani kibwa ewani libwa ensonda yayo emu ewani libwa mukono gwa Allah ta'ala. Takbir, Allahu akbar. Kitegeeza nti terivaawo ne bali gyocha ne bali kikola ki ekisookera ddala eri mitwe ne bagyocha tujja kuddamu tugiwandiike. Wa tarafuhu fi aidikum, ensonda endala Allah yajiba kwasa eri mikono gyammwe muyina okugiwanirira oba mugisuula. Temukwata Qur'an temugiteeka mu mitwe gyammwe, temufumitiriza mawulire Allah geeteekamu. Fatamassaku bihi, omubaka atugambe nti mwekwate ku Qur'an eyo fa innakum lan tadhillu wa lan tahliku ba'di abada. Bwe naavaawo ne mwekwata ku Qur'an temugenda kuzikirira era temulibula lubeerera n'olubeerera. Amakulu nti Qur'an eyo omuntu yenna singa avaayo n'agyekwatako mu kutegeera amakulu gaayo kugamba n'afaayo nnyo okutegeera amakulu n'akolera ne ku ebyo byategedde. Waliwo abitegeera naye nga bateeka nvumbo mu matu tebawulira, awulira buwulizi n'ateekaawo alinganga buuganja ali ku buwunga bwa busera takola naye nga ye amanye amateeka agalimu ti Allah amugambye kino tukikola naye tafaayo okubeera nti akireka. Abalabi ba support Islam in Uganda, Sheikh kyategeeza nti buli yenna ali gy'oli lwana nnyo okuba nti nno otegeera amakulu ga Qur'ani tokoma ku kyakutegeera butegeezi ogeekwateko oluvannyuma lwakuba nti nno otegedde amakulu gaabyo obeere nga ogenda mu maaso n'okukolera ku ebyo byennyini by'osomye. Ekyo kyennyini sebo kiri. Jazakumullahu khairan. Mpozi bonna abatulaba ife wano ku support Islam in Uganda kituwebazaako mwebale kuba nti mutuwuliriza era nga mufaayo. Hadithi eyo buli omu yenna agiteekeko amaaso. Mpozi jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله
روحا وريحانا